Eno y'embeera enguudo magombolola ssatu mu disitulikiti y'Embale okuli Wanaale, Budwale wamu ne Busaanu gye zirimu. Enguudo zino okwonooneka kivudde ku nkuba etonnya mu kitundu kino okumala kati ennaku 3. Kuno kw'ossa n'amayinja agatandise okwanika ku nsozi nga gakkirira mu batuuze, so nga amalala agasibidde mu makubo bwe gatyo ne gagootaanya eby'entambula. Oluguudo luno luli mu mbeera mbi nnyo kubanga kati kuyita ku luguudo mazzi mmeereere. Kino kisanyalazza eby'entambula ekirese abatuuze mu kattu. Tugwa ebigo naye tulwana bulwani n'ebintu n'abantu. Owepiki badde tutambulirawo kuva mu tawuni tutambulirawo siringi 50 kati tulinnyira mutwalo gumu kitundu. Baabalimi bagamba nti tebalina na bayisa birime byabwe. Era katukozesa abana abasitulira ku mutwe naffe ababajaji tuyambako embeera. Basitulira ku mutwe paka mu ggombolola y'Emudodo okuva Wanaale ne Budwale. Wabula abatuuze embeera eno bakitadde ku bakulembeze baabwe be bagamba nti baalemererwa okukola ku nguudo ezibavunaanyizibwako so nga bakibagamba ng'enkuba tennatandika kutonnya. Essuubi kati libali mu kitongole kya UNRA okujja kibaddukirire. Badde saba ba UNRA bajjeko amayinja tusobole okutambula bulungi. Mu ngeri y'emu n'abatuuze mu disitulikiti y'Eganga ne Luuka mu bitundu by'e Busoga beekubidde omulanga oluvannyuma lw'olutindo olugatta disitulikiti zino zombi okumenyeka ekirese abatuuze nga batubidde mu mataba. Luno okubomoka kwalwo wasooka lwabomoka kwa wasooka bukiri kujja olweriya wasiga akantu katini kati okuda lube nti luwaawo. Kino kiremesezza abantu okutambuza ebyamaguzi byabwe nabo bennyini okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala. Awena abantu abasuubulira Iganga tebakasobola kusomesa bintu kwiraga. Amaadi galemesa abantu otambuza ebyamaguzi byabwe abakazi beffe bali kulwala tebalisobola ajja mu ddwaliro. Omwogezi w'ekitongole ky'enguudo ki UNRA Maxali agamba nti embeera eno batandise dda okugisalira amagezi. Tulina Directorate yaffe ya Road Maintenance, tulina stations 23 mu Uganda yonna ezirabira enguudo zaffe zino. Naye mu Directorate y'ebennyini tukolamu emergency response unit eyina ebikozesebwa esitukiramu buli bagigamba nti wano we wafudde.